bakuluma njala naye nga bakozesa amannyo yerevo gye baliko mu byobufuzi ne power but oyagala kutunuulira bennyini abalina obuyinza mukulu kere bakanwana actually mbadde nsabye mukulu kiwaana otufunye ebbaluwa ebbaluwa obua oyagala kugimuwa bw'aba awakana ojja kugimumpeera mu kuyita caucus eno emaze okugamba nti ebisiyaga babiveeko kati iteeka ly'ebisiyaga balize nga bwe nagamba luli nti kyabaza balize balikyuse oba balisuula eri mu dustbin oba mu kabuyonjo kakati ebbaluwa eyo ebadde eyita caucus waliwo yafunyewo kope we yawadde kope the chief whip chief advisor senior presidential advisor on security and defense bweyagala ojja bwoba wakanya ng'obuusabuusa kyenkugambye bajja kukuwa kopo ogirabe ono ayita ababyobufuzi awaddeko general loiso adani ojja banoonya yani oyisa ababyobufuzi wa members of parliament mu caucus then carbon copy senior presidential advisor security and defense so buli wooliraba nga mukulu Museveni atadde abakolera gavumenti noonya empagi eriwa ye waatunula kakati mu gurupu eno yonna omukulu yoyo si bano bawobbu abaani kyolaba bakwata nga bwakwata bwayagala kakati olina mukulu kere bakandwanawo gwe bayita sari musare rufu for death then oyinayo honorable Janet Kataha na bano bwobagatta bano bwobatunuulira ye Kalamojja actually asooke Kalamojja ye mukyala Kataha kakati kere mukulu kere bukandwanawo ali Kalamojja mubadde mwinayo kitutu fine but omukulu is mukulu kerebu akandwanawo then oyina Muhoozi Kainerugaba kyobola abebokka yene Museveni bokka basobola okukola rallies kati oyo Nabbanja wo can she address a rally Nabbanja mama nakwezo bamutuma kollo yali omugenya bamutuma I'm saying ntagende katayagala kukola olukuŋŋaana rally in Kanungu no but baba mutumye genda okole speech genda okole kino that's a different matter then oyina Kalugire kati Kalugire yali mu byamateeka yali mu bya contracts katate yafuga Makerere University appointments board no but yakulira Makerere nga deep state then oyinayo Kiryowa ekiwanuka Attorney General kati muyina mukwano gyabo banarweyiso ba Aris Kaboyo kati abo those are the pillars yebo yali atunira ku bavubi yalaba Nabbanja naga oye bavubabo arupo but bobo tunulira pillars beyo chobola wamukulu kere bakanwano atijo ina PS finance Ngobi Ramadan Gobi yes ate Ramadan Ngobi yateekawo accounting officers aba ministries endala zonna so mukulu kere bakanwano katate yafuga finance yali mbya investments yali muki ye government yennyine now kakati why you are having contradictions ntu mukulu Museveni waba asobola okuwa muganda we namuwa nawe ofuna wooliira bw'aba asobola okuwa omukwe the son in law muko Kalugire nawe ofuna wokola ki wooliira kakati noono Dr. Kitutu naye kampo wange naye yawa brother we naye afune waaliira lwakanti ono talina byagaba nseenene naye kyeyasobola okugwako kyeyasobola okukola ki kyeyasobola okufuna so kati ensobi gye tukola ate tunenya bali oyaga tunenyani bonna bali mu kunyaga katwandibadde tubalumirwa
twanabere isiba mbirugoro bisole gwe tebakuwa opportunity kufuna chobba bo bali wasava baba wasava kakati fe bwetwayamanga okusala embuzi batuwanga two things batuwa orhago the brother akawago walongera gyokajira nokasita notekamu omuka netuzingamu omupiira nene tukima amazi nga twagala akawago ako then ekirala bakyogala batya mu Luganda the test cause what do you say how do they call it in Luganda those are kidneys era kyekimu ziyitira awo towemula genda maaso Rwomushana bakitegedde kimanyi mu Luzungu ne mu Luganda naye bakitubulira abali mu Luzungu otegedde otacyafu amanankani ago kakati naye kati fe twagokyanga naye sewo wolyo cyane litulika pum nebyabika but ati kati kiba kuwadde bali abana babeera ku kikubibumba ne babeera ku kina ife gwe ne bakuwako bibiri orhago naye nga gosimya amazi golese enku wamu nabiri ye mutidde okwogera ku program kakati bano barugorobi owe bamwe kati yamwabikidde mu maaso ye program gye tuyina bw'oba obadde otunulira mukulu Museveni engeri gy'akola abadde awandiikira mukyala Nabbanja nafunyeyo ono kakati ono amanyi okuzibikira ebinnya ebyenguudo wandawandulamu n'azibikira kakati this is therefore to direct you mukyala Nabbanja yandabadaga nti luli olukiiko lwa nali naawe ne invest ono nakino twakkanya kino nakino kiteeke mu nkola yatuula eri this is therefore to direct you that's not the prime minister because prime minister by the way Rio president yandabadde alonda prime minister kati gwe prime minister n'olonda cabinet that's how it's supposed to be but anyway kakati bano Banabbanja they are not involved in decision making tiwaliwo basalirawo they are never involved in decision making NRA occupational nakba is mono-ideological but participatory webiki alowooza ali omu abalala mujja you can participate alowooza ali omu in other words akozesa omutwe ali omu kati abalala basigadde bakiwaana mujja nambuto you can only come with your stomach but never come with heads now kyobolaba mukyala kakati entalo zetuyina nanyini nsi ekisa kye ekingi